Biri mugumu bwatyo ye bwa mutandise Chris Evans nkubuzizaako ogambo tyanze Judith Kawes kasera ka lugambo ndine Josephat Seguya program oli ku Shancha Bukere TV 1 ogambo tya Josephat Seguya bulungi mbadde enfumiitiriza nga nkola meditation bannaye tubalamusizza nnyo mwenna abatulaba Chichi nkutumiddeko dijero kitango happy new year happy new year mu January wonna basigala bakola ki bamwagaliza bannange Chichi gwo badde ngamba mbuti Chichi tutandika okugeya abantu tutandikira kwani tutandikira ku nsonga eno nasuze nyifumiitiriza nenga ne bannange oyinza ogamba omuntu ayagaliza naye naawe nga toyagaliza katuteke ku minzaani ensonga eno bebe ani ono King Mike agamba bebe kulu tamwagaliza nenawe badde bagenza okulaba president tukira ku Sunday basooka lwa mukaaga teyamussa ku list kyokka ate ne King Mike bamussa ku list yaleka mutabani we naye teyamussa ku list ono mwana gwatafaako gwatafaako tamufaako King Mike tabirya mutabani we tetwakola amawulire wano ngo omwana ali ku street omwana wa King Mike ye yali no omwana wa Irene Nambiru soko twango mutabani wa King Mike ono ali awo wali awo oyo mwana muzibu nnyo omwana mu King Mike yo muzala ne King Mike basajja bekulidde gomanyi fulo gyaliko banange yezaala ono omwana yezaala King Mike oyinza n'okuloza King Mike musajja ye King Mike talabira mwana oyo kuba Mike yagambye bebe kulo oli mubi tewangambye nti tugenda tutangamba kunkebeza covid nemmanya bumanya neneesalira amagezi nentuuka bwe yatuuse lwaki yatutte mwana we kuba omwana ate bambi namusanze wa gravity gravity yagenza nti gravity naye bwe yagambye kanzire engulu bannaye tulwanirire emirembe nakola oluyimba olusaba emirembe mu ggwanga olweka tewali okwekalakasa tewali ki mu bayimbi be yakuŋŋaanyiza banne mujje twerwanirwaneko oyo omwana imagine kati neŋŋamba bano bali wa gravity kitaawe ali wa president oyo omwana yaliko mu mbeera ng'alinga owa street kid Seguya naye nga King Michael gyali nga taata abeera ku TV n'asaba obuyambi n'omwana n'asaba obuyambi kati Isma jukira bwe bavuddeyo wa president tuleetere Isma oyo kati Isma ono jukira King Mike ayogera bingi ono Isma nga jjajja n'alyoka asaawa embeera naye nammwe mukkaanyeeko wabula Isma kyeyatugambye ekyansisizza nti abatakkaanya bonna batuuse wa president nga Balamu ani ono Bajjo nze neewuunyiza ekyabadde awo babeetunuddeko batya baatudde bulungi nnyo nga banyumya omanyi bino ebyedda tonsemberera ate ng'omuntu alina okusemberera Bajjo nga yawa Balamu omuzindaalo bannange yogera bulungi mukulu wange yogera bulungi naye nga Bajjo yagamba nze ne bwe kirwa kifudde nidde bagenda nkittira ddala ate omufu omutire ate ekigambo kyaluma Balamu ekigambo kyaluma Balamu ebintu byonna nnyo pozi omukulu oyo yasinzeyo akaliva akakadde kyeyasinze okufunayo wa pulezidenti akaliva akakadde kuterukalaba kato tugende maaso ye radio call waliwo simu embu tetulakingibwa era gyeyagaliramu nnyo kyekyobugagga kye kati ssaawa eno abantu bajjayo byapa ye yajjayo radio call kati kyemugamba mu bufunze nti King Michael bannaye totukaabira mu 2021 bw'oba okabira bebe kulu takwagaliza nga si yakuzaala sooka oleke malikiro nga si yakuzaala gwe gw'ozaala nga naye bw'ofuna emikisa tomusambira paasi otegedde ate nga blood is thicker than water naawe nga ate bebe kuli water in this case mutabani we ye blood olimbamu tunagenda wala King Michael alina emyaka emeka mingi naye tugireke kuba nejjaffe mingi kyebadde ngenda okwogera kankireke sooka tuwulire Isima ow'akaliva akakulu wesibye ku kintu ekyo bebe talina buzibu bwonna ku bayimbi oba ku bantu bw'omuwulira gyazze music industry ng'agitambuza bambi era alinga olaba Museveni nti bw'omala ebbanga eddene ng'okolera abantu ate abamu bajja kutuuka bakukyawe nnyo abamu bakusiime ki nnyo kiri understandable anaagenda mu state house bulungi nga kwali ku listi abajja gamba bebe weebale nnyo ate abetaagenza ajja gamba oyo yanzija ku listi okiwulidde mwami Seguya Mike ono lwaki agamba bebe mubi Mike grievance ziva music era mu music nga olaba nti Chameleone ajja kusojja bebe basojje Bobby Webato kati ye Mike akimanyi ngebbanga lyamaze music industry tayinza kusojja Johnny Black tayinza sojja Gulunedi neddo sojjani ku time eno sojja nnyo bebe cool otekewo level nti mugwe naye mwekiri kyekimu ani yagasa abantu awe w'omukulu ate wali omukulu wakayanira buli empalana zonna ezabadde wali zadde zizino sirika
ng'abateeyagala bajja yawadde atudde ne Balamu. Ye era bajja Balamu ye yawadde bajja omuzindaalo. Yes! Satellite phone call gye ndiko abantu badde bannondola ne bagakandiho muwe satellite phone kati gezaako ne woba otemye zoti n'empuliramu bubi nnyiga kano nga bakutuuseeko dda ye togeze n'okola ensobi n'olowooza y'onoomu ku bajjajjawe wali olaba this is a different digital jajja kano kandiho Lieutenant Mbaddi General Good be bali muno eno si yakubako namba za bulijjo naye kasita nnyiga wano n'oba obadde oleeta luyi lukoma mu bbanga ne bakusanga awo ze wadde omugamba ana emyaka gy'obukadde bano bagyeyagalidde nnyo siba yaba naye lockdown yaggwa y'ennyonyi baazita omukulu ono yeetaddako waabwe wadde student aliyizeyo corona gyerigisaga ate waliwo n'omupyazze kozi batya katonda atutaasa ate ogw'empya obadde ogamba ki abakulu waliwo okuteekateeka okusaba okwabadde kugenda emunyonyo mukama nsonyiwa okuseka kiri kyatusobeddemukko atannasoma lupapula lukedde okozeemu bubi kubanga abannaddiini babadde basaba ne bata obuyiibwa bubuuke babulina okubuukalaga emirembe obuyiibwa ne bubagwa mu bigere awo obuyiibwa buno akasaabasumba kokeediini ekifaananyi kiriwa ekifaananyi kiriko lupapula kale tugenda kiza tukube close up tusooke ku gravity nti koto speggulo gravity yagambye come what may we have to keep peace si eyimba ziri ennyimba ziri zojjukira eza biki moto nawaka Kampala biki n'agamba bannange okusinziira kwendaba embeera nange njagala future yange y'emirembe yakoze press conference n'akola olukiiko namaga nti walidde oba watidde naga nedda nange neebeereddemu nakubamba kutteewaluma mwagala nnyo obuvuyo kati nze mbuvuddemu yalidde nono kubayimba neyekoze yani nze nyimba yimba n'obitegera gwoba toyagala kale bireke kati obitegedde saa kumutawanya gwe nawe wateekako ogula bite nakoze oluyimba balutya tetwekalakaasa era nga lutambulirako kampeyini eyitibwa non-violent youth ndi muvubuka ow'emirembe atali violent atali wa buvuyo era nga buno obubaka bugenda eri bavubuka bannange ddala mu kaseera nga kano ketugendamu akagenda okuba akavaawo mpitewo abavubuka abasinga mwe bawerera ne bagamba ekijja kijje ngenda kwokya petrol station ebintu ebisinga nabitadde mu luyimba olwo nabagamba ebyo bintu babyesonyiwe bakuume obulamu bwe kubagenda kulonda buli omu agenda alonde naye mu mirembe oluyimba lwange luno luli ku koosi eyo kulonda kubeere kwa ddembe tukuume emirembe tukuume obuntu bulamu kuba yo Uganda nnene Uganda nga yo nnene nnyo notusinga ffe esinga Gravity esinga President Museveni esinga Bobi Wine esinga buli muntu gwe mulanga omunene kuba abantu abasinga bavaawo ensi yo nesigalawo so kati gwe mulamu ogwange teguli politiko tegwekuusa ku kintu kyonna kyonna embuno andi ku sayidi eno basayidi eno ngaabamu badde babitebya kwanze eggwanga nze ndyagala Gravity lwaki olaba nyambadde kala za Uganda abagamba nti walidde tesina kye naalidde oitegeera bwe bagamba nalidde lwaki bwe nayimba batujoze nnyo nenyimba akalulu nenyimba omoto guliwaka Kampala nawaaka lwaki tebagamba nalidde oitegeera nti walidde wa nalidde wa Bobi Wine nalidde we Besigye nalye we Elias nalye wa Gundi lwaki sawa zino njogedde amazima lwakuba muli violent nemula buno bakutte mu ggwa Lubegogolo kimusana. Tunda byange bibino. Omusana gukwokeza bwereere. Eyo tuwava yudda. Kati ebyange mbiza mu nyumba. Sozo properties ya kimala. Agulira wa. Yakutwali. Bino bitu